we want to assure you that very firm action will be taken against persons who will not heed this warning. We want to say that it will not be business as usual, and this declared Kisanja Hakuna Mchezo, the board will take extremely firm action against schools that are going to continue to involve themselves in malpractice. Punishments zisingako amaanyi ati omuntu aba mukutte nga ebibuuzo bayinza kumusiba kugamba kijja kuyamba nebu nayo batuwe obuyinza obweyongerako nga bwembadde njogera nti tetulina buyinza tetulina kisobola kukola kumusomesa eyabadde abba ebibuuzo tesobola kubigalawo so naffe twagala batwongere.